Essaza Kyaddondo lyali mu ku masaza 18 agakola Obwakabaka ng'omwami waalyo alamulirako Ssaabasajja essaza lino ye Kaggo ng'aliko mu kiseera kino ye Hajji Ahmed Maganda Azimatovu Ssaalongo. Essaza lino liyitibwa Ssaabaddu wa Buganda era ng'ekitebe ek'essaza lino kiri Kasangati mu ggombolola ya Mutubagumu Nangabo mu luka gw'e Gayaza ku kyalo kya Kima mu disitulikiti y'e Wakiso. Ebyafaayo biraga nti embuga y'essaza Kyaddondo yasooka kubeera ku kyalo Mbuya mu ggombolola ya Mumyuka Nakawa nga kiwanuuzibwa nti yali omwami w'essaza ng'ekitebe kye kikyali Mbuya yali mukambwe nga bw'okola ensobi akuyisaako embooko era yatambulanga nnyo n'akaggo okulaba abantu b'abeene abatayagala kulima mmwanyi na ppamba nga abasinga bawonuuza nti erinnya Kaggo kwe lyava. Abantu ababeera mu ssaza Kyaddondo bayitibwa Bannakyaddondo nga amagombolola agakola essaza lino gali 11 okuli Mumyuka Nakawa, Mutubagumu Nangabo, Ssaabaddu Kira, Musaale Busukuma, Mituba 5 Kawempe, Ssaba Waligombe, Mituba 2 Nabweru, Mituba 4 Kampala Masekkati, Makinde Mituba 3, Makinde Ssaabagawolofuka ne mukulu wa kibuga Lubaga Mmengo. Mu myaka gina 33 egy'amatikkira g'Omutanda essaza Kyaddondo likulembeddwa bakaggo okuli Oweekitiibwa Kamya Patrick Lugonvu, Oweekitiibwa Tofiri Malookweza Ngono Mugenzi, Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, Oweekitiibwa Agnes Nakibirige Ssempa nga naye mugenzi, Oweekitiibwa Hajji Ahmed Maganda Azimatovu Ssaalongo aliko mu kiseera kino ng'amyukibwa Oweekitiibwa Bakulu Mpagi Ronald Wagweku n'Oweekitiibwa Dr. Fiona Kalinda Nakalinda. Tuwayizaamu ne Kaggo Hajji Magandazi ng'onalaze essanyu olw'abeene okusiima Namukwasa essaza Kyaddondo omutima gwa Buganda ne Uganda kubanga Kyaddondo ekolebwa disitulikiti 2 ezisinga amaanyi mu ggwanga lino okuli Kampala ssaako ne Wakiso. Neeyanza Ayi Ssaabasajja Kabaka olw'okunnengera nompa oba n'oŋŋondomolyako ogufa ogw'okukulembera abantu bab'e Kyaddondo. Nja kubakulembera bulungi ekiseera kyonna kinnaamala era nja kuba muwulize gy'oli. Atendereza bamyuka be n'omugenzi Nakibirige bwe yaddira mu bigere. Neebaza abamyuka bange Ssaabasajja Kabaka be yampa okubeera nga mu myaka gina 33 nabo batadde ettoffaali ddene nnyo ku ssaza ly'e Kyaddondo awamu n'Obwakabaka bwa Buganda. Geza nina omumyuka asooka Oweekitiibwa Ronald Bakulu Mpagi Wagweku ate nga nina n'omumyuka owokubiri Dr. Fiona Nakalinda Kalinda Ssaabasajja Kabaka be yasiima tubeere nga tumukulemberako essaza lino. Sireme kwebaza mukama waffe kati nga mugenzi Oweekitiibwa Nakibirige oyo ate era naye yatutemera ettaffaali effe nno gwe twaddirira yatutendekamu ekiseera kye yatutendeka era tumwebaza era tumusabira Mukama Katonda amusonyiwe byamusoboka okubanga ffe twayita mu mikono gye ate okufuuka abakaggo. Kaggo asimye abaami ba Kabaka mu Kyaddondo olw'okutambuza obulungi emirimu okuggyako amagombolola agalina okusomoozebwa olw'obutaba na mbuga okuli Nakawa, Kawempe n'eggombolola y'omukulu w'ekibuga. Tumanyi nti myaka eginaddako nazo zijja kufuna embuga naye eggombolola ezo zisigadde zonna omwenda zina embuga we ziddukanyiza emirimu gyazo nga era byebimu ku bizimbe ebyaddizibwa Obwakabaka gavumenti eya wakati. Mu myaka 33 Kaggo Hajji Magandazi agamba nti bituukiddwako bingi nnyo omuli okubeera nkati abantu bannamunsuwa basobola okwegazaanyiza ku mbuga y'essaza e Kasangati kubanga batamanya ngamba baali bagiwamba nekomawo ku mulembe guno. Kubanga okusookera ddala bakagga basooka baanunula embuga ya Ssaabasajja Kabaka olwayo mwetukolera baga basooka kukolera miti basembera ku lubalaza amala okusembera ku lubalaza ate oluvannyuma ne bayingira mu kizimbe. Naye twebaza gavumenti yakkiriza nebeera nga ebizimbe ebiddiza Obwakabaka ne babeera nga basajja bakulu abo abatusooka basobodde okubeera nga batandika okubikoleramu. Hajji Magandazi agambye nti essaza Kyaddondo lyangizo nnyo mu Bwakabaka kubanga lirina ebyafaayo bingi n'ebyobulambuzi bingi okuli olubiri lwa Kabaka ekireka, Bbanda, amasiro ga Bassekabaka e Kasubi Nabulagala, ekitebe kya Buganda ekikulu e Bulanga e Mmengo n'ebirala bingi. Amasiro ga Bassekabaka gonna mukimanyi mangi gali mu Kyaddondo geza Nkasubi, Twekobe oba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olukulu era n'oluli mu Kyaddondo, Bulange kitebe ekikulu eky'Obwakabaka
era kiri mu Kyaddondo. Ssaabasajja Kabaka asula mu Kyaddondo, Embirize, Banda, Kireka zonna ziri mu Kyaddondo. Ayozayozezza Fumulizanyira Mbwengula olw'okutuba ku Matikkira ag'emyaka 33. Ayibeene tukuyozayoza okubeera nga tutuuse ku myaka egya 33 era tukyayagala, tulina ennyonta nnene nnyo oyongere okubeera nga otulambika bulungi ntambuza gye tusobola tutambuze ensi y'Obuganda, tusobole okubeera nga twongerayo emyaka n'emyaka. Olunaku olw'enkya tusubwemu ku bifo eby'enkizo ebisangibwa mu kisaza Kyaddondo n'obukulu bwabyo mu Bwakabaka n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Samuel Tebuseeke yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.